Nakumirunga nechi Kaye nacho chitufukidde ekizibu. Nene yakola gwa kwerimba sibandi mutabani wa Genosale ngoli mutabani we kuvaddi Kaye. Kaye asula kazo mutu bedroom. Nebo omulira agamba ayina emizigo neewuunya wajja giva. Babuloga mwe basibaga kato mutegere muli banaku muddeyo mukole. Okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Tekikufuula ngako mulangira. Moving with prince, it doesn't make a prince. Bagambe jazi teribuka nazike. Mwena muli ba jobless temwina gye mukola. Mwifuchu gena munoonye emirimu muddemu owino. Mubuli awo mwerimba. Nvuga spasio new model eri Amadi. Olaba newanira ku bantu. Nawulira lulika yagamba mbu ayina amataka galiwa. Lete ebyapa. Kaye lete ekyapa ekiri mannyago. Nkuwe sente. Nze gwolimba nkola mu ministry. Nataddemu erinnya Kaye Wisdom toyina wadde land title n'ekyo. Mbwe emizigo simanya mbwe ine emizigo giriwa ekawala. Kaye yali mubulizi wa njiri. Kaye oluyimba lwe wayimba nga terutunda olwa gossip. Mwerimbise mulimo gw'obwa bloga ninga actually muli babulizi ba njiri. Kaye was a street preacher. Kati ali wano yerimba mbu naye mugagga. Kaye wagagga walad. Ovuga spasio UAP. Simanya hali ya UAP. Kaye tovuga hali ya UAP. Ate mwena abayine namba nga ziri za UA. Tugenda zigoba government egenda zigoba ku luguudo. Twagala namba UB. Yetu wakanachi. Tone. Antu wano bayinza okulowooza. Mbujoni yambu byenjogera simanya byanjwa. Look at it. Ani abantu bawa nonze njagala baga. Look at my car. UB. Kaye na yalete yiye. Laba munda. Leta ekisomoluzo. Ani bwe tuba twogera mugamba abo. Look at it. Yiyo. Parkings. Yes. Gulawo. Manyaba na Uganda. Zenabaga. Dabe emito. Look at the reza. Labaleza. Labaleza. Ali yabera mu Rolls Royce. Look at the car. Ojiraba spasio right of way. Niga wano. Neka bange ya police. Right of way. Kitegera. Manyiza njagala nnyo njanyo tulwanise wino. Mujirabye spasio new model. Olabye wenyiga nekaba nge ya police. Nawe Kaye jayo UAP yo. Haliya. Tebakuwa na bukadde 12. Look at the car. Labaleza. Kulimu. Laba munda. Olaba kulimu. Bino bibera mu Rolls Royce. Omulaba. Pure wood. Ono pure wood. Pure wood. Look at it. Leza yuno. Kulimu. Mulabika mugitunulira mugitya. Laba kala. Ni mwemba manyi. Look at the color. Yeah. Muchirabye. Hey. Ochirabye. Olabe kye kugamba wisdom. Osegera. Kye bayita new model. Hey. Look at it. Eyo space your new model. And now Jayo ali yayo UAP. Nedda nvuga motoka mpya. Temujirabye namba. Black dashboard.
Manye abana Uganda temukiriza. Look at the dashboard. Black, pure black. Dashboard, you know. Look at it. Esimweri. Look at Ochiraba. Pure cotton. Hey. Yes. Title. Ndetere byapa byange. Get me my Rand titles. Lino lyap eno title takali yangerie na masagali. Bring my titles. Njagala twawula abalenzi mbasajja mwaba antankudde. Njagala ne Kaya ajeyo hali ya yenkadde. Wese wezewo. Yes. Stegede. I drive a new model. Ebyapa byango birabye land title. Sako radio siri walira muri gendo seke ya nyoko. Eno yange. So all in all, show us the radio. Ojaga zachi. Dashboard togira byenti piwaleza ya black. Hey. Mubereyo mbo junior musimanya tuli bubi okirabye. Ntambula ntudde. Yes. Richie, my brother Richie ogambachi. Nada wisdom kaya surakazo. Kuchisawi. Kayate wama wisdom na wisdom na atulage iye motoka. UAP alia zagwako da kumulembe. Halikuze planned kid. Nze planned kid. Kwe itaita binyanya sa mutabani wo mulalo. To ina nanti. Abalalo bayinente kaya inante echi. Taina wadaka myu. Kaya akola mulimo ki. Namugamba wisdom to ina mulimo gwokola. Kwe kaya fumbe ebiboze bitagwa. Musibanya ni mutabani wa genosale twala eri ngoli mutabani we kuvadde. Tata otali wo wisdom. Lwaki tomutulaga? Nawe Kaye nawe olinga fulu figa. Buli kiseera mbusibanya Kaye atandikaga bozi jajjawe muzukulu wa nankerekeje sibanya nankerekeje ebibozi bya Kaye every time tebikwatagana. Ya buli kiseera apanga ebibozi tabimala. Kaye nga atandisaga bozige oyinza okulowooza mutabani wa president nenga munaku muzibu. Ize Kaye ojja kulimba batakumanyi. Ogena no nolimba abantu mbumbera wa genosale ngoberayo budde kikaye. Omanyine kuberi kwateka peka. Wano lagadi yali akutwala. Kaloli wano vuga UAP yali yankadde UAP. Aba tuli mu UB. Kaye I dare you Kaye. If you are driving a kangeriko UB, come. Eye motoka yo Kaye no bukadde 12 tebajja bukuwa. Ate government egenda zikwata. Kwa egenda zigoba ku ngudo. Mujoma nyire mani like me. Nze nine byapa manya gange. Kaye I dare you bring your titles. Eri ataka lyogambe eri kawara siri lyo teriri manyago. Mbosibanya Kaye nyumba yetu yakulemerera okumala. Teyakoba ku oro plate. Wano wisdom wawala na kakalamu. Nga muvudde UK. Kakalamu bamuwa sente empitirivu okusinga. Tewatula ku airport Kaye. Kakalamu yenga ali mu hoteli onaku lwe muddayo. Ne bakuwana ebintu bya dankani tewagano bireta. Wano yagano bireta Kaye. Awala na dankani. Kato oli wano musimanya mbumbu nine emizigo. Toyina muzigo Kaye goyina. Cheche kiretedde basibaga kato wa mobuzibu. Kwete kamulevuze batalimu. Fenat we ya tulya kunseke. Tulya kunseke. So sagala werimbe sebo wisdom. Amaika ya agenda nayogera
noloza anti mugagga. Kaye si mugagga. Wisdom is not rich. Okolawa wisdom. Toyina wadde toilet. Muganda wange. Kakana. Wisdom kakana. Toyina wadde toilet. Eri mulinnya lyogwe. Ojawa n'otwerimbirako mujajja wange nankerekeje ye yakweka mu 7 twale eringa yamukweka ddi. Wesiba ku bantu. Muzede kayerekerawo okwesiba ku family ya president. Ebitu byonna byogera bya bulimba. Mujajja wange nankerekeje bwe yalina embwa nezaala obumyu kakati obumyu ne buzaala embwa ebibozi bya Kaye tebikwatagana. Watugamba dda wasomera ku nakivubo bbulu. Ate gwomu watugambye nti wasomera Kampala parents. Kaye tojja kutulimba. You were a street preacher. Wali mubulizi wa njiri. Kwe kujeno tandike waita spokesperson wa Bobo Wine. Enchato wagira bebe kuru. Chichi choliko Kaye. Abantu bajja kuita state agent. Bomala sibaya nzayogerera Bobo Wine. Ate bomala sibanya nabadde ne genocide. Kakati which is which? Owagira government oba wagira ini UP. Kaye wetereze. Wisdom wetereze. Wajogwa. Abantu bakowu. Abantu bagenda bakugwamu. Kati wadonvumira ki? Kalika video ke wakoze ngovudde kusanyuka. Nozirako novuma. Nze Kaye nayo sagala kuyisaamu gaali. Nayo ojja kujindeetira. Nze Kaye sina kyenkutyamu wadde. Era Kaye woba olowooza ati nkutya weerimba. Nze nja kwambala. Kwa Kaye tolina kyoli. Nawe you a fraudster. Oli awo weerimbise mu social media. Toyina kya bugagga Kaye. Oli akusabiriza bweru. Bogende bweru we bakuocha. Kati kakalamu ali onyigira bwaki. Mukwa kakalamu babwadde sente nyingi gwe bakuwadde entono. Kaye ononya sympathy. Echa oli mu NRM. Luli oli wa Nupu. Echa bakulabye ne bebe kulu. Ogwawa. Wisdom. Abantu bakoyo obunanfuusibwo. You a hypocrite. Wisdom, you a hypocrite. But you pretend to be good. Kaye we fulo mulungi, but you a hypocrite. Gwa donvumira ki? Goza zedi bado bogenda kuyisa mwe gali bomanyira. Gwe wisdom. Ompita mutabaniwo. Gwe tujja kwambalagana. Hey, wisdom tujja kwambalagana. Nze goliko tomanyi. Gwe Kaye gwa sude kazo wali ku kisaawe. Osula mu tulumu. Sigenda nga yewo. Ne osula mu lumu bizibiri. Bwe fulambo ine nyumba. Kaye nyumba agizimbawa. Tell me, where did you build the house? Eya nyumba yakulemo ku mulajo wa Nambuza. Teriko mabati wadde. Omanyinga wa mawozimbe ekifundu kwa nokirekawo. Mbusimanya mbuza mulwichi. Kaye toyina bugagga bwoyina. Nawe you are masquerading. Kaye toyina mulimo. Okera kubacha kufuluma nganjibwa. Like a dove. No fuluma wama ngenjibwa not the Kaye. Kaye don't even have a single company. Tata wali wangato mwogera. Lwaki wesiba ku genocide. Talk about your family. Ngato jogera ngako. So nze kasita nakulabye gwe ng'otandise okumanyira gwe wisdom. Okoze ka videos ne Franka atambise botuvumye nangu ngasemu gwe Kaye oli mwana muto kunze. Kamera olabiko ina amalu wakalaba kamera. Gwe buli omoge no mumanyira. Wano wavuma ona de bonsereko yali yakoze eki. Musereko sibanya underwear yazambaleda okumukolo. Kaye weddeko ku mpisa zo. Kaye weddeko. Nze wakwata ku pesa kyamu. Weddeko muvubuka gwe. Ogenda wesibasiba ku bantu.
Swaze manyi gundi, manyi kamilioni, manyi bebe kulu. Teina go manyi. Nze bangamba te bakumanyi. Bangamba, they told me themselves. They don't know you. Mwobera wa genocide nga sikula bayo. I dare you wisdom. Tuwe chifananyi. Ngoline genocide chidi latest. Akafananyi koteka ku profile picture yako. Newe siba mu first family. We ito mulalo. Kayoli mulalo. Oyinente gwe. Kaye toyina wadde akamyu kolunda wadde messe nawe ogenda bweru kusabiriza chechi kutwala ebulaya oyinayo company do you have a relative outside Kaye ogenda kuba asake haye bwe mala okusabiriza n'okomawo wano ne weefula mbu oyina ssente wasoberako ennakasero nze saagala muntu wamagwe manyi kutandika kwefula mbu wakabi Bob Wine takwagala era obadde olowooza nti weesibye ku Bob Wine ofune views weerimba wisdom tebagenda kuwa kadi tebasobola kuwa kadi ya Kampala trust me tebajja gikuwa nze wantama kasajja ko kankwe bane wisdom oyine enkwe oli kasajja kankwe wisdom oyo ko limbega wa government kwa abantu bavubye government baba kwata wisdom takwatibwangako mbu usimanya ndi an official spokesperson oli spokesperson wa Bob Wine okuvadde abogezi ba NUP bamanyiddwa wayiswa mufumbiro nesenyonyi ani atabamanya abogezi ba NUP Kaye weerimbika buli wamu kati ekikuvumya alien skin chechi kwasanyuka TV bali abasanyuka be bakutuma ovuma alien yakola kikaye tetwakikubuuza watandika kutuvuma otuwe mudde Kaye omanyira ate Kaye olabika olimbega ofachi na alien kwa weguya bu programu oyagala sanyuka TV eberenge ekuyita oli komadi okweguya bu programu Kaye oyogedde ogenda myaka ena chichicho je mukwogera kale Kaye oyina omulimo do you have a job Kaye office zo ziriwa sendi yakubuuza wano nakugamba Kaye okulawa watandika kumuvuma nzo Kaye olunaku lwe wamanyira gwe nategera olinye kuwaya mbusibanya junior nasule ewuwo Kaye tewasule ewange we nagenda okufumba ewatasa tewajjanga mukazi wange kumba omukwana wali agana nakulya mukazi wange gwe weeletesa weesinisa ebinnyo je nali nafumbirwa wali okibayoki nyeze efumbiddwe wattasha era Kaye yereeta kumba akwana mukazi wange wisdom nali nakweta mwadda mane mwegendereze nnyo emikwano nafumbirwe wattasha nga Kaye yereeta kumbe naye ayagala kulya mukazi wange kali ali awe yesinisa ejeniya nyonyo nze abantu mbeera nabo ngamba manyi nti babi wali toyagala kulya mukazi wange gwe wano waliwo pote gye nakola Kaye n'atajja kati essaawa zino ali ku anvuma nina ka video kendabye Kaye beera mulainizo my brother nja kusabula wisdom nabewa mwe bakwegana nja kusabula nene yupye kugobegwe otukenga tochaina muntu noko nze goliko nze junior nga nwanye entalonza ate onankola ki ebinene bisingana walebeko timbe esibenjovu nze saa muntu ali hypocrite
omuntu nyanze efumbiddwa weereeta wano bwe yakasukira ebintu era weereese kuba oyagala kulya ttasa wisdom oyina abaana wisdom toyina baana basomerawa where do your kids study from ngebe tobyogerako Kaye nawe oyina ebizibu bingi you have problems nga natandise okubyogera wano ensi eyinza okugwa eddalu so tonkyankalanya gwe guba omulundi wisdom ogusembye okuteeka mu vidiyo zo ng'ommanyiira nja kuteeka wooja intaneti yakuzira ogezezzaako okweripa mu nupu bakuzize so tompalana mukwano tompalana Kaye ogezezzaako okweripa mu nupu bakuzize bakugaana Mbulivu kidi zeroni bwe yali avuma taata wange nga temwamugambako Kaye omanyiira yasama Kaye oyogera baba buli kyofuna kya busiru nze ndikyaliwo naye nagumiikiriza obusiru bwo omanyi muno obeera ne mukwano gwo nga musiru naye n'omugumiikiriza Kaye wasomerawa omaze okusomeramu ebyo university masters degree tewagijjamu akedi Kaye wasomerawa emakere nga tetwakulabayo Kaye wabulu omulimo tewasoma you are just olekana bulekanyi ku social media na kuocha olya kukuocha kuba luseke kuolya nengeri jo pretendingamu nti eno Uganda yiyo Kaye olya kunseke kuwana kuolya sebo you don't have any professional job you are doing my brother wisdom toyina office newe bakunonyeza ku saati nengeri joyogeramu mboza ndi mulalo sibaze ndi afu munyarwanda tumbavu idiot goyizo kutisa nze gwe wisdom omanyi gwe gozolo kubera chaliwo twenkana oza twenkana gwe tumbavu naleta wana abanene ku pate yange nawe gendo balete njagala Kaye okole pate osuleya abanene babiri bojo tegira ntoyina kyoli obera buli kiseera kwesiba ku bantu badakolo mumanyi famire yenji manyi igonde mumanyi kabirioni mumanyi gomanyi buli omu ate kwali ni wali nyetokota gwe bajja kusala n'ebyoya gwe Kaye bwoteso nyi wali yeni skin bajja kusala ebyoya by'omunku awagwe babimwe kakamanyiro kako alien omusinga ki alien skin ayingize milioni 10 buli lunaku Kaye oyingiza mmeka toyina wadde akamyuko olunda weremererwa wisdom weremererwa gwenja kusabula ndoza bulijjo wembeera kyaliwo mpi oloza bwe buno ovubuka bw'omanyira nakulaba ewakasuku ng'omanyira oli awo omanyiro njogerako nga mmanyi wisdom toyina kyommanyiiko toyina my brother nasulako ewo wali bagana kundu epinga embwenu oyimayima kwekatutegerekeka Kaye wino sirika ebinnyo bw'omala weyita omulaalo oli mulaalo waawa yogera bajjajja abo bana weesibye ku gavumenti weesibye ku Museveni kyemu bibiri Museveni kyemu bibiri Genosale kyemu bibiri President Museveni tebakumanyi nze PA wa Genosale yankubira nangamba gamba kikwano kyo kijja erinnya lya Geno mukamwa omusajja General Sale omwononedde erinnya kyemu bibiri we naliyo wa Genosale waliyo diggwe bwe ngenda okwogera naye kubyetaka nga sikulabayo you a fraudster wisdom manya level zo wano buli omu omuvumye
Ovumye lero nkoze program ne Duncan ne wamuvuma. Otuse yuke bakuwadde ebintu bya Duncan olwe fitina oganyo bileta. Wano wanyigira kakalamu n'obyogera gwe kennyini. Mutojja kudamu kutambula naye. Kwa kakalamu bamuwa sente nyingi gwe tebakuwa. Kakalamu bamuwa sente Kaye tebamuwa. Tewatula kwa airport sawa 3. Nga kakalamu bamuyise mu hoteli. Otambula neto ina kyoleta. Kaye wakalinye nnyonyi naye oleta ki? Simu Kaye oleta power bank. Nabu phone stick. Gwe muntu atali nyako bwe noleta ati obangatto. Ebisatu byoyambala bya mu wino. Oza ninnya nnyonyi. Tikataba kikyukako Kaye ku bulamu bwo. Botuuka eri bogenzo kuba oluseke bakwekweka bwekwesi. Nze bagankubira wano. Na Junior chaliwa ali wano. Ne badduka. Oyogera okuba abantu endusu. Ekizibu kyo Kaye toyinza kwogera na muntu esaati nesigala nga tetobye. Nego logere bulaya n'okomyawo power bank. Eza ticket lwaki tozi investinga Kaye. Nawe toli bulungi. Nze nakula bano ngo nesomerako. Johnny yanja kutwala ebweru gontwala ebweru gwe. Balu kwesiba kubatambula. Nze Kaye tonnesibako. Kuba abantu bendusu. Nze nali nagumikiriza obusiru bwa kuvadda. Naye kasita beka video ngo manyiro mpemula. Sayo Junior mazi hatujja kweyambala. Tujja kweyambala Kaye. Ojana kutya gwe. Goleka goza nyira ko tomumanyi mbuza fulu figure. Gendo mbuze nakangubi. Aja kubulira. Nze nako wadde entalo za social media. Omuntu asule kazo. Osula kazo ku kisaawe ekawempe. Nawe yogeranga asule munyonyo. Tojja kunkuba ndusu. Nakweta mwata mwadda. Buli omugeno omwogerako bubi. Era n'omugenzi Kaye era omugenzi era naye yali takwagala. You have a bad mouse. Kaye funa omulimo okole. Buli kiseera kamera. Kaye okola ddi. Gwa buli kiseera obeera ku kamera. Buli kiseera beati. Sibaya sanyuka. Beati. Sanyuka. Bakusasulayo mmeka. Ndojja wano nonkabira. Nongati nti abantu wano tebatuwa sente. So, gwe wisdom. That should be the last time. Okumanyira. Okola bu video obwo. Njano jikutera ko live. Emu ku emu. Olabikonnera bidde. So n'olwekyo nze nina obudde. Ate mbuyina. Nze obudde bwa social media. Mbuyina. Tujja kwetwala. Kakamanyiro kukakugwemu. Omanyi Kaye obadde osusse. Wewerimbika mu Nuupu. Wewerimbika mu NRM. Bwewerimbika mu Nuupu. Ogera ebibuzi tebikwatagana. Siba jjajja wange nankerekeje bwe yagula embaata. Kakati embaata ne zizaala obumyu. Kakati obumyu ne bujja ne bubwe kakati kyovulaba Bobi Wine ajja kuba president. What are you talking? Wano Kaye gwe buli omu mwina kulugana mbu Bobi Wine kaziniwo. Bwatugamba dda Bobi Wine kaziniwo, simanya Babi Kyagulanyi mulamuwo, simanya Genosale mutaatawo, gwe Kaye totumanyira. Tukoye agabozigo. Agata kwatagana. Kaye atandika agabozi tegagatta. Mujajja we nankerekeje, simanya ye yakweka President 7. Kakati yake chwalembo bwe yagende wa Jerusalemu namuka mwana gweri nyeri olijje wali yanankerekeje tusiri walira muri olinge ebyoya Kaye anyumya agabozi sibanye embata ya jjajja wange yazali embuzi kakati embuzi eyo nevaamu amata ga bbulu
kakali amataga bulune tugatwale wa Bobi Wine chovula banga Bobi Wine yasanidde okuba president Kaye yatugamba mbu principle mukodomiwe na TNC iye Kaye buli omwamu inako oluganda yo wisdom najja natugamba ina baganda be maje wisdom nga baganda bo wabajjewa wisdom oba mukwano gwa kuyita muganda we era abera inajja linaga nina muganda wange junior wisdom nafuka di muganda when did I become your brother nonya family yo Kaye tata wo wali mulamu tafanga lwaki sigoyogerako wano yesiba ku bebekulu ne mugamba bebekulu nze namulaba bebekulu mu covid when asoko mulaba na amaje military police actually try to na mwenge ku makinoni suits eri bala lyali lya musirikale nga bebajjawo nnyo ku makinoni suits mu covid era gegamu ku mabala gali gakola goka mu covid ne mugamba Kaye nasoko kulaba bebekulu nga ina amaje bebekulu yajja na amaje gwe abasirikale obanga bana mu covid yawo na atandika Kaye dada bebekulu tomumanyi nze empayo baganda bebana siri walira muli gwe buli family ogimanyi buli family ogimanyi Kaye ye buli family agimanyi nenga taina wamagu amanyi just wamo muntu wama nobiranga uli chaliwe wano wagenda ku birthday ya bebekulu wali okola yoki ekibuzo kye nakikubuza omanya ba bebekulu ye yakintuma wano Kaye ovumye bebekulu on the expense of Bobi Wine choka because you a hypocrite wadduka misinde genda ku birthday atuyagala nnyo kamera gwo muntu atalitulako uwo Kaye tayina lunaku lwatulako wakawe buchaya baina program kumacha lwaggulo nogana yuno chali akola ddi botaba mbeka sente ozijjawa kwafe wamatutuka wamane tugenda ne tukola no marake na kubiringa junior tomulaba ne wisdom every day wapata na gwa kwogera sebo Nse nayo yewunyisa nze kyasizo kunuma Kaye kumvuma era ina ka video ke yakoze nga mvuma ampemula naye nono kyali yeyitachi kyokata ina kyayina ne munaku nganzi Kaye aina style gyayagala okoppa Kaye yali akoppa isima Kaye isima lo yafa Kaye wayagala obere isima you will never be jajja ichuli wisdom you will never be isima you have tried isima okoze buli ekisoboka oberenga isima you are everywhere you can't be isima you are wisdom Kaye oyagala koppa bya isima oli isima yali exceptional isima was a class above yali articulate isima yali researcher Kaye toyagala kusoma ojja ku interview Kayenga you have not read anything nyoyoleso obusirubo nze I used to defend you nga you are sounding stupid but because I'm your friend nengamba wangu msajja kamu defending but actually you were stupid hypersonically stupid but you want to be isima. How can you be isima when you are stupid? Isima was a researcher. Isima yagenda okugera ku kintu ngamazo consultinga. He used to consult me. Actually Isima used to consult me. Ne Kaye toyagala kusoma. You didn't read a lot. Degree wazijja mu arcade. You were a street preacher wali mubulizi wanjiri. Olese ebintu bya gossip ebyokubulira enjiri into politics mbuna oli intellectual Kaye njagalo jeyo programu yejo je wakola abane baga you have made a program
ate Kaye wakatandika okukyuka nga wakajja wali oyogera ebintu ebirimu ku magezi, but this time you are totally stupid, hypersonically stupid. Kaye olwana obeere yisima, be yourself. Abantu bajja kwagalirayo. Nze Junior sefekinga. Tata wange mwogezi wa MK. But I still remain Junior. Nze chendi sefekinga. Nze vuge motoka ezitali zange ne bwe nali sina. Until I bought mine. Mulekerawo okulinda bazadde bamwe babakolera ebintu. Work for yourself. Ne mwagala nnyo mwefekinge. Kati kye akututte wa Siba. Kaye gwomu kubakubiza Siba. Sindi najja atuwangula. Kaye ogenzo yasamidde ku muzindalo. Kati oyina ekibuuzo kye wabuuza ku press conference yasembayo. Mbusiba nyambu n'abakalamujja bazaala. Wisdom onwe kunjaga. Everybody is a product of birth. Naye olunaku Kaye Siba lwe yakuleeta, lwe lunaku Siba lwe yawangulwa. Era olwo Siba nalwo butakonsalutinga. Wayne Siba naye yefuula nnyo amanyi. Kati bwe Siba kye kyali kutwala mu show ne Cindy. Bakuwangula Siba, shut up. Cindy yatuwangula. Siba toyina bye wayimba. Wali otambula butambuzi ku stage. Olese zaala totayasama bwasama. In the first place Siba ulaki wali okiriza show gyomanyidde ddala tojja kukuba Cindy kutwogeza bya kisiru. Gwe Siba gwe mulundi ogusembye okutuzanyisa ebyekisiru in the disguise of getting money. Ozo wano tukyamukiriza tuozo ebyokuyimba obimanyi. Laba bye wayambala Siba. Wayingira ku stage ng'olinga omulambo. Bakusitudde oli mu ngoye enjeru. Gwe Siba. Gwe Queen Kama. Toweesussaawo nnyo ate. Kali akazi kasindi kakuba hands down. Fe just lwakuba kwekaza. Kati pate wabadde okola yaki. Wawangudde ani Siba. Akakazi kasindi kayimba live. Fenda ne tudduka. Oyo Cindy takwata ku muzindalo nga wooli. Ojja kudduka. Nze Cindy simwagala. Naye banna omukazi ayimba. Goli eno. Bwe otambula ku stage olinga wa traffic. Wena Siba tetwakutegeera. So n'olwekyo program eno njagala jiggalira wano. Yenze Junior atatya biduduma. Ataka myoni yo on risk. Benkubulize mu ttaka. Kakamanyiro kabagwemu. Junior lwaki ovuma Kaye tomanyi lwaki muvuma. Si yasooka okumanyira. Muntu wakwesirikira olooza musiru agenze era akoze bu video yamanyira eyakasuku nakusonyiwa. Oyina endala gye wakoze gwe Kaye. Yawe yogeza. Kati ntambi ofaaki naye. Kaye ntambi akusinga okutegeera. In fact genda okosalutinga entambi. Oyo mwana ntambi is articulate. So gwe Siba toddamu kutuzanyisa bya kisiru byo. Ogenze ku stage. You can't even sing. Kati Siba ani abadde abikuyimbira. Ba producer mwino omulimu. Nakitegedde. Banet we respect ba producers. Siba is a typical person. You go to Yanogati. Really, producers have a big job to do. Become, sing, we know yaka Siba wabado yaka. Entalo zingira mu lwaki nga tozisobola. Entalo zeetaaga omuntu nga obisobola.
kati nakulabyo celebrating what? Abantu babiri be bakubiza siba zala toto ne Kaye. Kaye ina village excitement. Alinga village chief. So bashibaolics batu wangu de tukirize. Tukole ebiddako.